tubaleka ne batwala obuliri ku stage nolaba omusajja ekintu nga kyegeregedde wali ku stage n'ekintu ekyo nga kyakuluma nnyo no ati katutwala obuliri ku stage ngufa ki stage biba bya surprise ki kati kiki ekitanda kitegeeza ki nti mugenda kweyambula mwegirira abo abantu nga balaba mwagala zanya pono kale enkolagana ne Rema n'amakulu eri enkolagana yange simbi naye sina bye mwogerera era nze nebyenjogera soogera ku Rema muyimbi mulungi nnyo ye mukazi awamu kubasinga amaloboozi era ne bwampa chance omuwandiikira oluyimba nja lumuwandiikira bwaba akkiriza kuba simulinaako buki era ne kulabu waba agikkiriza nga talina mutima munafu nabwe obutayagaliza nze mwagaliza nsobola okimukolera netuyimba aire ebbanga lye bamaze ne Rema katatolo Rema yali yakavaayo wali mubufumbo n'akolerawo n'embaga bw'omuyinza okumala gakola embaga n'omuntu nga mwakeesanga muba mwava dda kitegeeza dokita yatandika dda okulya nga ne Kenzo yavuga emaali n'agituusa ku ddwaliro n'alekera dokita n'alyoka ataganjula manakologi simayagayi manakologi munaye tetulina lutalo nze munaye ngambye zisira nnyo okufuna ntalo ku baapukamingi ate naddala omuntu nga musinga okuyimba musinga talenti nga musinga buli kimu muki awaadi ze baakamuteekamu yalidde awaadi yaki apukamingi artist of the year okitegeera so kati fiiki simwinaako munange buzibu ye yandisappointing namutegeka ku show nansuubiza okujja time neetuuka n'atajja ne kunaku lwennyini ne twogera sawanga nnya ez'emisana nangamba ijja kujja ne mukubira ku saa mukaaga ez'ekiro mukubira amasimu tagakwata omukyala yagakwata nanga mukubire ku WhatsApp ne twogera bulungi nnyo nandaga nti ajja nga performance ya saa 7:30 zituka saa 7:30 kuba amasimu simulaba ngezako kunoonya abantu batambula nabo nga bangamba yeebase simanya akubiddwa simanya biki mbaga ne mwimbi mumumpe tulina appointment nga bamala bangamba kati omwimbi agambye sente ze mwateseza mwongeremu nti kinembaga makale kambongere emitwalo 3 nibagaana mu sente ze tuba twateseza nembaga akala 5 ne bandimulira ezaabwe kati ku time omuntu wakukoteeka kuninga ku time esembayo batulina kyakkola nembagamba kale sente mujje ne bamala ne bangamba ati sente ziteke ku mobile money mbagamba sawa zino obudde bugenze tekisoboka ne mujje sente muzikole kimuzisangewo ne bagaana era nange ne ngamba omanyi shoka nge kirungi nange ndi muyimbi ndi promoter ne ndi muyimbi kangende show ngikole ki njigala nenjikuba nenjigala mala okujiggala engera saa 7 afanda ankubira nti Kalifa ulina wanene omusango bakulopi wakuta erinnya ly'omusajja ne muliranga nga talina kyamanyi ne mugamba afanda ekituufu talina kyamanyi yabadde talina kyamanyi yalemereddwa ne negotiating ne bigaana kata bagamba ky'okulopa omuntu akwagaliza ekkomera bakwagaliza kufa era bwe vula banzu bwe yantekako embeera nga atenze mbadde muwadde omulimu mu mutima mulungi oyagala muwaaneko kaki okay omukulu Kalifa ogamba otya ali steady nnyo kyekiriwo bisima byammwe sente zeeyongedde bweyongezi ne sente era nazo struggle oli wagamba nti okuyimba okwesonyodde mu kupromoting anti kati oba promota nawulidde nti wabuyingidde anti nalaba babajjo n'Abitekisi kati Abitekisi ali kumpifa bajjo omulalo kati tulina okwetegekera mangu ate anaani atutegeka nga Abitekisi ali ku ndiri owaye kulika kakati batandise okuyolezayoleza omukulu Eddie Kenzo ne minisita Nyamutolo kuva badokita lwe batusalako ekitiibwa ky'abayaye ndi obufumbo baze bakijolonga nga batuvuma batutuma n'amannya lafuni gasemye kuzo nga batuvulunga batuuka n'okuleeta obuliri ku siteegi ffe nga tuli ku corporate tugisaba siteeti omusajja yafunye omukyala naye Kalifa kati oli wavayo n'agamba nti naye kirabika ennugu yaki eyo because nti webanga bakera ku makya eyo yali emu ndowooza bakola emikolo ne bagabira abantu zikaadi we bagenda e Kabojja ne bateeka emikolo gyabwe ku TV ffe nga tetwasirika kati maama ffe kyali waffe abadde lonely omusajja ne bamuvuma biki tetumusanyukireko sawa yakwesasuza si kwesasuza kusanyukira ku kyali waffe ffe tetulina gwe tulumya wabula tusanyuka twafunye omukyala abayimbi muba ne ttiimu
oyinza ogamba nti akati tiimu eyiye genda olaba ffenna ekintu ekyo kibadde kitutunya ffe ba love nigga nga ne budde ewaka mukyala we agamba alaba abagentomani era abagentomani kakati naffe minisita watukire okulekawo bagentomani n'ayagala omuyaayi semyekozo celebration y'amaanyi nnyo score bati kibangawo kibadde nga kizibu nnyo omuyimbi okufuna omukyalo w'obuvunaanyizibwa bw'atyo omuyimbi asoose okufuna minisita okitegeera so munnange tulina osanyukirako munnaffe muno waaba akusinze musanyukireko olw'ekyo kyaba atuuseeko si kuteekawo mbeera kuba ne bali tubaleka ne batwala obuliri ku siteegi nolaba omusajja ekintu nga kyegeregedde wali ku siteegi naye ekintu ekyo nga kyakuluma nnyo no ati katutwala obuliri ku siteegi nguufa ki siteegi biba byaki surprise ki kati kiki ekitanda kitegeeza ki nti mugenda kweyambula mwegirira awo abantu nga balaba mwagala zanya pono kale enkolagana ne Rema n'amakulu eri enkolagana yange simbi naye sina bye mwogerera era nze ne byenjogera soogera ku Rema muyimbi mulungi nnyo ye mukazi awamu kubasinga amaloboozi era ne bwampa chance omuwandiikira oluyimba nja lumuwandiikira bw'aba akkiriza kuba simulinaako buki era ne kulabu bw'aba agikkiriza nga talina mutima munafu nagwe obutayagaliza nze mwagaliza nsobola okimukolera ne tuyimba era simulinaako buki wabula kiri nsanyukirako nga bwe yalekawo Kenzo n'afuna dokita nange Kenzo yafunye Nyamutooro nange musanyukirako buli omu asigale ku sayidi ye buli omu awagire ettiimu ye naye okimanyi bulungi nti abamu bagamba nti Rema okuva ewa Kenzo oba oli yali tamuyisa bulungi yali amulekalekawo nnyo nanti labayo kyekyo yali n'okusooka okukitegeera nti gwayagadde si wa boda oba yagala musajja akomawo ku ssaawa 2 yandiyagadde owa boda oli yayagala international star kati Kenzo awadi yandizifunye atya ng'abeera waka mu buliri nkwepiica ngeri yali omuyimbi baaligenzenga bonna ate nono naye ebeeranga bize oli ali ku schedule ye nono abeera ku schedule mba mukozi obufumbo olina okusooka okutegeera munno kikyali so si kosa advantage munno nga taliiwo ogwo okola obwenzi otandika okugenda okutena abasawo okutene baani obubeera si buvunaanyizibwa era nkimanyi ne dokita naye n'afuna omulimu mu UN n'emuyita nemugamba genda ogemesa abantu e Madagascar ogenda malayo emyezi 2 Rema ajja musanga bamuwasa dda kubanga munnange taliiwo anti complain so omusajja bajjajjaffe babeerangawo taata nga agenda n'akola safaari n'akomawo n'asanga emaali ye nga weeri teri agikutteko nemu abakazi b'ennaku zino obugumiikiriza butono omusajja olugenda ennaku 3 ng'otandika kwekola byambyone okitegeera buli muntu ayagala obugumiikiriza kikulu nnyo tegeera bbaawo omwagale tomwagalako osobola mufunira ne waaba taliiwo okitegeera so kibe kyakuyiga eri abakyala nti munno bw'abeera ng'agenze togikozesa nga advantage kubanga nze ndi musajja wa kabi nina okugenda nga nnoonye siri wa boda wooli yagala musajja akomawo ku 12 aba boda weebali bewandiyagadde ne weetugga ku muyimbi munno omumalako emirembe abigambibwa nti Kenzo ayinza okuba naye yayenda ku Rema kubanga Kenzo yavaddeyo n'agamba nti amwinamu n'omwana Nyamutooro minisita aire ebbanga lye bamaze ne Rema Katotolo Rema yali yakavaayo wali mu bufumbo n'akolerawo n'embaga bw'omuyinza okumala gakola embaga n'omuntu nga mwakeesanga muba mwava dda kitegeeza dokita yatandika dda okulya nga ne Kenzo yavuga emaali n'agituusa ku ddwaliro n'alekera dokita n'alyoka ataganjula manakologi simanyagayi manakologi nze era wentegerera eddwaliro wepulira mukyala wange mbw agenze wa dokita nkwata kutera amanfudeze era nsooka lingizayo bwe ndaba nga teri nansi mugamba omanyi awo niwafiirawo n'abantu awo si walungi awo paka wenoonya dokita omukyala okitegeera so kati ekyo ekintu erudda dokita kye yakola munange kireetera n'abantu okweraliikirira badokita abantu abamu tuli beeraliikirivu tetukyalina n'abapasono ki dokita kubanga omusajja ajja kunkola ki dokita abeera badda ku balwadde ne beegazaanya kimugamba weebambe ndaba yeena ebije olina infection bawo mwenzi omusajja wo oyo mwenzi yakulwaziza ne infection abasajja babi nnyo kalifa tukumanyi omusajja atali wa ntalo tulaba olutalo luli wakati wo ne Fikigaza mufaaki
Munaye no tetulina lutalo nze munaye ngambye zisira nnyo okufuna ntalo ku baapu kamingi ate naddala omuntu nga musinga okuyimba musinga talenti nga musinga buli kimu muki awadi ze bakamuteekamu yalidde awadi yaki upcoming artist of the year okitegeera so kati Fiiki simwinaako munange buzibu ye yandisappointing namutegeka ku show nansuubiza okujja time neetuuka n'atajja nekunaku lwennyini ne twogera sawa nga 4 ez'emisana nangamba ijja kujja ne mukubira ne kusaa 6 ez'ekiro mukubira amasimu tagakwata omukyala yagakwata nanga mukubire ku WhatsApp kubira ku WhatsApp ne twogera bulungi nnyo nandaga nti ajja nga performance ya saa 7 kitundu zituka saa 7 kitundu kuba amasimu simulaba ngezako okunoonya abantu batambula nabo nga bangamba yeebase simanya akubiddwa simanya biki mbagana ne mwimbi mumumpe tulina appointment nga bamala bangamba kati omwimbi agambe sente ze mwateseza mwongeremu nti kinemba gamba kale kambongere emitwalo 3 nibagana mu sente ze tuba twateseza nembaga kala 5 ne bandimulira ezaabwe kati ku time omuntu wakuteeka kuninga ku time esembayo batulina kyakola nembagamba kale sente mujje ne bamala ne bangamba ati sente ziteke ku mobile money mbagamba sawa zino obudde bugenzi tikisoboka ne mujje sente muzikole kimuzisangewo ne bagana era nange ne ngamba omanyi shoka nge kirungi nange ndi muyimbi ndi promoter ne ndi muyimbi kangende shonji koleki njigale ninjikuba ninjigala mala okujiggala engera saa 7 afanda ankubira nti Kalifa ulina wanene omusango bakuloopi wakuteera ennya ly'omusajja ne muliranga nga talina kyamanyi ne mugamba afanda ekituufu talina kyamanyi yabadde talina kyamanyi yalemereddwa ne tunegotiatinga ne bigaana kata tebagamba kyokuloopa omuntu akwagaliza ekkomera bakwagaliza kufa era bwevula banzu bwe yanteekako embeera nga ate nze mbadde muwadde omulimu mutima mulungi oyagala muwaaneko kaki polisi yawadde yakuwabira ye nansana era ne osina mutwala bubi nnyo beti lindako nange njagala nkwate kali okitegeera so kati munaye obuzibu bwawe bwava tewaliwo nnyo kyamaanyi just kyeŋŋamba ku bayimbi respect your job zinyiza oba ndi muyimbi muno naye mba nkuwadde omulimu mba nfuuse promoter bapromota buli we bawulira nti oba disappointinga bajja kujjamu obwesigwe ojja kumaliriza nga towangadde eyo nga tebakuwa mirimu bantu bangi nnyo Dr. Popo abadde wano ng'akaaba naye ng'abantu bwe bakunyumiza biki ebyabaawo nsonga ze zimu zeezo bantu bangi nnyo bakireva gye tubalabe naye nga bakunyumiza ebyabaawo nsonga ze ziki so oba ofunye mukama akuwadde omukisa owadde ng'omusaba obeera owakabi akikuwadde obeera owakabi kakati tukuwadde n'emirimu ate ogyemattiriramu oyagala tukole tutya tukusuute ndi maama gwe oli wakabe nnyo kati obadde okuba ennyimba okule ki odde wakaawo weebaka olye bukoola okitegeera kino kibe kyakuyiga nti ssaawa zino ngenda ku show naye London bagita Summer Bash Festival Kalifa wensobola okubeera ku page ku show yemu naawe after 10 years nga prime time yange yaliwo 10 years before wuneebuuzaako omanyi nkikoze nti okutuuka nga ssaawa zino mbakyasobola okunnanga ku show yemu naatya nze gyogenda e London ngendayo mulundi gwakumeka siina gwe ngendayo nti ngenze ku Sugar Mami ngendayo ku show naawe onoosobola okugendayo ku ebyo byokola after 5 years mwebali era mwebali bankola bufumbo awo wenyini show London remarks zokushukuba abantu bagamba nabiri kubanga kiri kitono ekyateguli mulimu gwe just nti nno wano mulimu ebyobufuzi ate era nga kirabika because you want to be the president of Uganda togenda kutwala bicha president on a silver plate oteekwa okubaawo haso so ne Museveni tasobola kubeera bubeezaawo nga yalwana mu nsiko just Bobby ajja agambe nti otufuze bubi omazeeko emyaka 3 ne Museveni agambe entebe yiiyo ekitegeera there must be buli kintu kiba ne cost yaakyo everything has a price naye nze namusanyukiddeko okubeera nga yazze ku stage atande okuyimba kubanga luba faani baba mwagala so kati ebungereza banga bamukkiriza okuba nga agendayo asubwayimba agende mu maaso ne bafaani era nze kyemmanyi teyagenze nga politician yagenze nga munnakitone era ne promoter y'omulimu omulamwa gwe gwabadde gwakuŋŋaanya ssente era yalanze abantu beeranda ne bonna bakole ki bayingule abamuwagira n'abatamukola ki ate era omukulembeze omutuufu yo yakkiriza abamuwagira n'abatamukola ki n'abatamuwagira kubanga omala okukulembera oba tokikulembera bokka bakuwagidde bonna olina okukola ebintu byawamu nti bonna ozimba oluguudo si we nahremu yagenda oluyitako eka si wa people power eka yagenda oluyitako oba okola kya bonna so congratulations Mr. Bobby Wine weyongereyo awo nyinyi era session y'ebyobufuzi
twakulaba ng'olezi okwesimbawo ebyobufuzi wabivaako nziziza mu byobufuzi kubanga kati mbiri zaddako ebyobufuzi sisobola bivaako kubanga abantu bewaffe abeerubaga be nali nkulembe njagala okukiikirira nakati bakyabonaabona omukulembeze gwe baateekayo talina kyakoze era 2026 munzijukiriranga ddala okatiriza ensonga 2026 nalu tugenda bazoganya ate luno ate nga ndi independent sigenda kwesiba ku kibiina kya muntu era saagala wabeeyo omuntu n'omu agenda kugamba mbu kalifa oli ku kibiina kyaffe aye ebibiina byammwe mbibalekedde ffe abantu b'ekabowa tetwagala bibiina tetwagala kitwagala mpeereza era omukulembeze yenna gw'otuweerezza bw'abanga teyakola nga just yesize mbu lwakuba alina ekibiina mwava mugamba aswadde twagala era gwe mwateekawo aba takoze tetugenda muzzaayo